Bawuzibwa president full figure na mere abo bebawula president Uganda nkolimere. We have a curse. There is a special curse for Africa. I'm telling you. Why do you say so? Anti kati abo bebawula President Museveni kunkulakulanya yeggwanga. Ba full figure. Be abo gogambye abo baki. Bawuzibwa president. Kuki. Ku nsonga zitya Uganda bwekulakulana. Kati namwe mumanye muyina president ki. Anti abawabuzi be baabo. Kati mwe muyina eggwanga Uganda. The Republic of Uganda. It's a true reflection of your cabinet, a true reflection of your advisors. RDC na abamu babalondanga bwe baagadde. Men and women of credibility. Bali. Tebakyasobola. Eggwanga lyaffe lituuka litya wano? Anti kaakati mwe mulituusizza wano. Mwe mulonda olw'okuba muli mu sloganeering. Omanyi omuntu ayinza n'okubuuza ebyekisiru n'agamba tuwulidde gwe basinga amagezi. Tiye, naye tukoze tutya? Kakati gw'ogambye nti ono omwana y'asinga amagezi. Tiye, naye omulimu oguwadde asinga obusiru. Gwe singa omwana we agenda kubanga bino ebyokwesimbawo is an interview. Naye bannayuganda ffenna mwe mu interviewinga. Kakati mwe munaakaayana mutya bw'onoddira asinga okutegeera n'otamulonda n'olonda asinga obujega. Gwe omulonzi. Kakati gwe bw'ona ogenda omwana wo nga yasinze ne mu interview n'okusoma obulungi ne bamumma ekifo ne bawa asembi. Because tetuli ideologically driven, ensi yaffe tetugiraba as such. Mugende mwewe muleeta bakikiriziganya nti abantu bangi bade bagenda ku poliisi ezanjawulo nga bayingiza omusango ku full figure. Kati twagala kukubiriza abantu mulanga anto buliye wayingiza omusango oba Kira Road oba Katwe oba Namasuba oba wa ngolina reference bade tusaba tutuukirire wano ku KMP headquarters ne reference eyo tuyite file eyo tugenda kukola okunonyerezewa ku musango egyo gyonna wano ku Kampala Metropolitan oba ku KMP. Kati buli eyo ng'olina omusango gye waggula ku full figure nga walabya nti tetambudde bulungi tutuukirire ssaawa zino ne reference yo. Nonya businga kuba yakuvuma nga yayogera kitegeeza fayiro ye ebeekoze eki ebeefudde tukooye embeera eyo bw'abanga omukyalo oyo mulungi tusaba pulezidenti nga bw'omwagala ennyo omuwabuzi we w'ekitiibwa omutwale Nakasero akuwemulidde ku bantu abali awo abali alawundi kuba ebigambo ebyo bibanyumira naye ffe ng'abalabi Abannayuganda tukooyo bikola ki tukooyo alina obululu bumeka mu gavumenti eno. Disitulikiti yagambye nti tebalina fayiro ya full figure si presidential advisor. She is not a presidential advisor. Nabagamba full figure si presidential advisor. Mobilizer. Era njagala nkibaka babulire mu kitwale bulungi nnyo kubanga mu office yaffe eya presidency bagamba mbakulire bonna mbambire nga nze mukama waabwe. Full figure ne Butcherman n'abalala abamu. Presidential advisor olina okubeera nga oli oina qualifyinga era katula kuba full figure yano nekigambo presidential advisor buli muntu gwe bata presidential advisor gamba kivumo kiringa ekyafuka ekivumo nga yakifudde ekivumo era nsaba emisango gyange ensi yonna yonna ebadde egimanyi nze full figure yatandika okunvuma ng'akyalira w'abaana bange nga bakyali baana bato paka kati nsuubira n'abantu ku full figure okumanya okumutegeera bamutegedde avuma Catherine Kusaasira yakibrandinga mu bantu n'abalaga nti n'okuvuma kintu kiyitirivu nnyo kintu kirungi nnyo era nze omusango siguguddewo buguzi naye emisango nagigulawo dda egimu nagigulawo ndoza emyaka nga 7 emabega n'emirala gye naggulawo recently era egibadde ku poliisi nazo kuba batugambye tuyite fayiro buli muntu alina omusango aguleete nze omu ku bo abasingiddwa okunyigirizibwa ku ngeri gya full figure gyavumamu abantu
Welcome to the show basebole banyabo abatambula naffe ku mukutu guno ogwa Megaton Media. Tukubaza kubira nti otambula naffe muzere Megaton gemanya program rutambula luno luba each and every day ne tubanga tukubuulira ebintu ebitambudde mu ggwanga Uganda, entertainment tuyitayo, politics yonna tubanga tukwera ddala information amawulire agaliwo akiri ntinze nga nkuwa information atambula ku nsonga ya Justin Namere yakedde zabadde ndowooza ssaawa 3 kitundu. Abdex yankubidde nangamba jangu ku CPS wano buli kimu nkirina empapula ezetaagisa okubeera nti tweyimirira Justin Namere nzirina awo jangu obeere nga obugwiriza ekintu kino tubeerewo nnyo mu ngeri enjawulo. So Namere atuuka ku CPS, Namere yatuuse ku CPS awo n'ayingira nga bwe baamuyita. Jjukira poliisi yali yamuyita dda naye ndowooza ye teyabiteekako nnyo maanyi ku nsonga za full figure. Bwe yatuuse eyo ne baba nga bayingira ne bamukunya nnyo. Abantu bangi babaddewo. Ndabyekaawo Catherine Kusaasira ate ye asikulidde ddala enkundi n'agamba nti full figure ono yamuvuma n'amwogoloza. Abdex yennyini obutambi abulina agamba full figure yamuvuma. Nalongo Kitone agamba full figure yamuvuma. Justin Namere watuukidde abadde mukambwe nnyo ayisizza ne munnamawulire wa NBS gwe bayita Brian Makona gundi eggaali amugamba naye gwe wasoma amawulire ebibuzo by'obuzanga bya kisiru nnyo. Awambuliza n'amugamba nti omukyalo ono akuvumiranga ki? Namugamba ngenda omubuuze tuyinza kumubuuza ebibuzo bya kisiru. Namere azze ali ready, more than the word ready, azze alinga katokota bwe kasiriira. So ensonga zonna abadde azimanyi yakoowa nnyo era yakooyera ddala full figure okusinziira ku ye. Nalongo Kitone ngenda mufuna wano abeere nga tuwa information. Ye abaddeyo wali ku kooti Nobert ye olunaku lw'enkya agenda kubeera nga ateebwa. Ensonga ziyingiddemu abanene. Waliwo essimu ezivuzaawo ne babagamba nti ono waaba avuma bano ne bakuba ate nga n'ono alina complaint nabano balina complaint nnyingi nnyo nti ono awemula. Ate awo embeera ejja kubeera nga ekwasibwa mu ngeri ya kisajja kikulu, mu ngeri ya kina. Abeefuzi beeyawuddemu, babadde bangi abeeyawuddemu naye nga be baavuma be bangi. Bo baga nti full figure ono naye n'okubeera nti akigwako. Information mungi nina ne Ashraf Ssemwogerero omuwandiisi w'emizannyo atenda full figure kuwemula. Interview eyo weeri wano ku mukutu gwa Megaton ogenda beera nga ogirabira ddala bulungi nnyo. Waliwo n'omukulu Honorable Nsereku naye tabadde musanyufu nnyo n'empemula ya full figure eno era n'agamba ne yeebuuza nti President Museveni abantu abamuwabula baatuuka ku salino. Ate naawo mukulu Catherine Kusaasira ye nga ali ku kimu abuuza ani yawa full figure ekya presidential advisor nti mobilizer. Ebigambo bingi. Ngenda kubira Nalongo Kitone abeere nga atuweera ddala information ku nsonga ezitambula. Abadde mukambwe nnyo mulaba poliisi ng'emusikasika. Omanyi naye ayina emberebezi ne full figure ono nti yamuvuma n'amwanaamiriza. Kwegamba abantu bonna full figure be yavuma babadde ku CPS nga baleese obujulizi. Era omwogezi wa poliisi oba mu Kampala wano Patrick Onyango ebigambo ayogedde bingi n'agamba nti full figure complaint zonna bazifunye n'obutambi babuyina. Nga sinakubira Nalongo Kitone kambajjukizeko banaffe aba Megaton Events bagamba nti nogwe wena ayina omukolo, oyina mbaga, oyina birthday party, oyina kwanjula, tukwata videography ennungi ennyo atukutegeka omukolo ne tugufuula ogw'ekitiibwa. N'obeera mu ddiiro lyo nga walabye omukolo ogaba ne Megaton Events ate nga yatabusi. Megaton Events gyekwate atukwatira omukolo gwo tugwese ddala ekitiibwa. Megaton Events bano abakubireko ku 0701 7715 03 ngambe 0701 7715 03. So bere bwo gwanga nuganjagala kunkwata kungamba ku kisaawe ky'Entebbe. Ne tukwata okuva ku kisaawe paka waka. Oyina mukolo waka, oyina mbaga, oyina kwanjula, oyina n'olumbe tulukwata. Creating a memories ku 0701 7715 03. Kankubira Nalongo Kitone atubeere nga twogera ebigambo olunaku olwaleero information ku information. Nze wendi okubeera nti mubawa program olutambula awo nno bwe tubeera nga tukuwa ebisinga. Noonya Nalongo Kitone oli ku Megaton Media Live. Nalongo Kitone mmaze ne mufuna abadde atidde okukwata ng'amanyi bagenda mmukwata. Soko okitereeza ekyo nze muk'omusajja mu Uganda muno sirina kyentya. Anti osoose n'otakwata ne ngamba Nalongo ate kiki naye bamukimye. Tokyatya. Ekyomukisa mungi nina looya mba nja kuvaayo kasate bansiba leepu. Nalongo ebintu ate wabitereeza nnyo.
ebyombo omuntu awemula abantu bw'omuddamu nga bakukwata nja kumala nveeyo. Sooka obuze ku bantu then after tutandike show. Mbalamusizaako abatulaba ku Megatron Media. Nyenze omusajja oba Nalongo w'omu Kabira. Atalina mutawaana. Atalina mutawaana gwonna mukulikeyo ku poliisi. Tuvuddeyo. Nkulabyawe taludde eno dde eno omusirikale agamba owange dde eno nga njagala kudda eno nedda njagala tuulawo bannange. Anti eddembe lyange mu Uganda ndimanyi ekitawaanya Abannayuganda. Kubanga beeyisanga ba refugee. I'm not a refugee. I'm a full citizen. Mmanyi eddembe lyange n'omusirikale mmanyi ki kyalina okunkolako kubanga babadde basirikale basajja bonna. Gye ndaga mmanyieyo kuli kukimaka ga muntu. It's a public place. Lwaki ate ombuuza ogenda mu luumu ki ng'agenda mu nnyumba yo? Ate nga poliisi y'abantu. Okomewo ogwebuuzeeko. Babadde bakulagirira ng'obuze. Saagala kundagirira kwabwe ayagala okumulagirira abuuza. Naye batuteekako embeera eyo tutiisatiisa mw'olinnye muntu waabwe nnyo. Kubanga omusango gwafunye pasita agusaponsalinga, gwafunye munnabyabufuzi ekyotera agusaponsalinga, gwafunye omukazi gwe baasibako eyo e Masaka agulimu wakati. Bannange ffe batujje mu bintu byabwe by'obufuzi Megatron. Tunoonya ddembe lyaffe ng'Abannayuganda. Tewali nsonga lwaki ovuma emyaka 4 nga buli fayiro gyoyagala gy'onteekako. Okitegeera? Gw'ovuma, gw'owemula, gw'osiba. Bannange gavumenti eno eswaleko. So eswaleko. Ebigambo ebinene bitutambye ku mukutu guno bakwate abantu baabwe babateeke mu mayumba gaabwe. Bamukole bulungi. Fesitwalinaako obuzibu. So twagala tubulire atabaddeeyo embeera ebadde ku poliisi awo Justin Nameere Abitex gwe kuba mwekozeemu akakundi Catherine Kusaasira mukube fulufiga ekigo. Nze ku poliisi ntuuseewo leeti kubanga nabadde ne meeting wa minisita Nabbanja. William Nabbanja namuganza. Yenna ajja. Gye nakedde. Era nvuddeyo saawa zibadde zigenda kuwera 7. Naye nga nategeezeddwako nti batwetaaga ku CPS. Abaawaabirwa n'abaawaaba. Nze ndi munnayuganda tazza misango sirina nsonga lwaki mbeera ku dduka kubanga waliwo omuwemuzi eyampemula ate n'ampaabira. Nzitegeeza looya wange nti ngenda ku CPS. Era kubanga abaana bange bakulu basobola okwerabirira ewaka. Ngenda ku CPS nagamba ogenda mu luumu ki ne ngimugamba. Era ne ntuukayo ne bagamba bakulu nzuuno. Ntuuse. Nga Nameere bali mu kumuggyako statement. Nongeyo omwami yali abeera Nateete. Bamuyita Kuleyani. Mpagye yali mulungi nnyo ng'akolera abantu e Nateete. Ne mugamba ssebo baagambye nti ffe tuwaaba emisango gigi abantu bagiyiyeewo. Poliisi abadde gamba nti temuwaaba. Nga bagamba omukazi ye tebamuwaabira. Gyonna balina reference badde bazibala n'ezibayiirawo awo. Statement wama nawulira gundi Lushoke omwogezi wa poliisi agamba nti mugamba fulufiga mu kuvuma yeererula naye tetulina mu musango gwonna ge mwali muwaabi. Ebyo byonna kubuzaabuza munnayuganda omunaku owa wansi kutya kwerwanako. Ezo reference abantu ze balise kyogamba be bazeewandiikira gwe ewo inawo ekitabo ekikola reference ya poliisi. Poliisi yekola reference. Kati abantu ze balise ku CPS bazijje wajja tebagala kukwata ku bakungu baabwe. Zibadde nga mmeka? Balise reference 16. Poliisi ezo ez'enjawulo. Babange. Kitegedde. Ng'emisango gya kuvuma. Naye babajja mawulire babikkirira abakungu baabwe babawemula ensi nga bwebasiba Abannayuganda abanaku abatalina kyakulya. Eyo embeera tugikooye Megatron. Omukazi ali makindye munaku bampita luli. Balidde emmere ye bamuddeko omusango nti yabbye emitwalo 6 ng'agezaako okuba omukungu wa gavumenti. Lwaki gavumenti ebonyaabonya abantu baayo? Nyendako kyali kitya? Omukazi baali emmere ya mitwalo 7. Abazimbi b'omukyalo oyo. Omukazi najja omubanja yali amukubye bwe yamala n'agamba omusirikale we mukwate bamunone. N'akubira poliisi ye yeekatwe gyewawako gyeyeesasulira n'esiba omukazi. Nti yemubbye emitwalo 6 kandi yo mbagiri abanja emitwalo 7 enkaaga agijjewa. Bamala okulya obudaza ne babwaka. Kyogamba pulezidenti Abannayuganda bamusobye okubanga Abannayuganda abanaku banyigirizibwa.
Lwaki omuntu omu abonyaabonya Abannayuganda abawansi bonna nebyo tebabiraba. Pulezidenti abadde n'abakungu bangi naye yalabye ensosala yatenga esanyukira omuntu we ng'afunye obuzibu ng'ono. Ono baasanyuse nnyo. Naalongo Kitone. Hello. Naalongo. Simu nkwata iPhone. iPhone gundi 13. You have to update your phone. Kaagala obadde oŋŋamba. Abantu bavule mu nsonga zino. Omukungu we bamutuuze nti omuntu bw'abeera mukungu akola emirimu gy'eggwanga nga takola mirimu gy'abantu kuba tulugunya. Oba okitegedde? Bennyabo. Kati gwe n'ompemulira abaana n'ogenda ekato n'ompaabira n'ogenda ku CPS n'ompaabira ng'ate bw'ompemula. Lindako yakuwemula n'akuloopa ne ku poliisi. Kati yakuloopa gwagwira kuwemula n'otakkiriza mbu akuwemudde bulungi. Anoonya kyakuwaayiriza. Kati gwe baali bakuguddeko musango ki? Ng'ekirime sikumanyi mannya kuba simanyi Luzungu. Luli gutya? Gezaako. Sibimanyi. N'egyo ebiri ku mapoliisi y'e Katwe ne ku CPS. Naye lawyer wange ajja bihandolinga baba baagala kunsiba era nja kwetwala. Kati gwe omutaddeko musango ki? Sirina gwe nja muteekako. Reference zino ate zaakizo. Z'abantu Abannayuganda abaazeeta ne batawulirizibwa. Naye tusaba gavumenti etunze omuntu waayo ave ku Bannayuganda abaawansi. Pulezidenti abantu abo abeetaaga. Ayinza okuba akalulu alina gy'akajja nga bano ababonyaabonyezebwa alowooza nga abatamulonda. Naye ate ayinza okuba abamulonda ng'akirowooza mu bukyamu. Tumusaba omukungu wa mutwalo mu State House oba Nakasero. Eka kino n'abakazi b'emmere mazima abali mu kusibwa nga bamusaba emitwalo 6. Kagirina asula na mukabaawo. Omukyala yavuddeyo. Abantu basonze ssente. 6. Naye nga mazima asula mukabaawo aga Katonda mu ggulu tasobola napangisa nnyumba ya mitwalo 10. Bagamba ssente zino ye yazitutta atya? 6 yalifunye atya? Ati ye gye n'agamba Megatron yagubye n'azibako miliyoni 2. Poliisi eri ku sayidi ye nga kuba ye bamuyita mukama waabwe. Era nga Megatron olina osasula miliyoni 2. Ani nze? Bwena kuwa ezo gye zisasula. Mubadde mutaddewo embeerawo ku poliisi senga Namera asigadde mubadde muyina nteekateeka ki? Nga lwaki asigala yazze kusigala bagambye gy'asula. Nobati taliiyo. Nobati ayinamu ensonga n'abantu abamu. Siza full figure zaaliko. Eso nafunye nawe tekiroza muntu awo nnaku 5. Yasigo kyobamanya nti waliwo abantu abalala. Ate era naye enkya tugendagendayo tumwenyigiriza. Kati zino ensonga za mukyala full figure zigenda kukomawa mwenga mumina nteekateeka ki? Siri mwogezi wo. Wabula nsaba gavumenti etuyambe ku mukungu waayo okubonyaabonya Abannayuganda kisusse. Bwe banaagaana kigenda kuwayiza Abannayuganda otwalira amateeka mu ngalo kubanga tukooye. Kigambo toyogedde kinene? Ekimala kimala. Abantu bajja kwekyawa batwalire amateeka mu ki? Mu ngalo bagajje ku mimwa. Tebayambibwa, poliisi tebayamba. Ate ne boogezaako okuwaaba fayiro bakugamba obujulizi tebukola ki? Tebuliwo. Kitegeeza ye bamuwa libate nga yaaba emula yaasiba ye obujulizi bw'alina ku gwe buba bumala. Gwe bw'olina ku ye oba tebukola ki? Tebumala. Buba tebumala. Tukooye embeera eyo. Bw'aba wa mugaso nnyo gye bali bamwesigalize lwaki anyigiriza abanaku abatandikirwako. Ye ku banaku kwali tata? Ate bawayiriza nti bamubbye n'abajjangamu ssente. Abanaku bango nyigiriza. Tuli bakungu ba gavumenti agenda awalampe bali bakungu banne bafaafaagane. Abantu bawansi batwagaza ati. Mwe mulimu akasente ak'amangu. Kati kekadde twerwaneko. Naalongo ate ng'otabuse. Tugenda kwerwanako era mbadde mwetegese kukunga abantu b'e Masaka bonna ab'ewaffe Mateete oluguudo lusaleko olw'e Masaka tulwokyemu ebipiira balaga nti twagala justice eri omuntu waabwe talina kusiba buli omu. Embooko tezibalidde olwo? Tewali buzibu e Masaka wakyali wagaza awo tuka katulinawo. Naalongo ate nga mubadde mutabuse nnyo. Tuli beetegefu abakazi amabeero gayisa. Nedda Naalongo nedda. Ekyo nga kiba kirabise bubi oba oyiseewo nnyo. Kubanga twekyaye. Ekyokuteeka amabeere wabweru kye kyandibayambye?
Twagala president alabe nti abantu bali mu bulumi. Tumusaba n'obwowembeefu omuntu wa mutwale tetumulinaako buzibu naye tukola omuntu okubanga agenda kudamaginga amanya gaffe agenda kuyigika buli bisango ye byakola ki byayagala naye tukoze amanya mu mirembe nga tewali gwe tuwemudde naye omuntu wayagala okubaako ekisango kyakusaako n'akusaako eva obujulizi bwaleeta ku gwe buba bumala NRM Museveni si gye yaleeta enyigiriza abalala nga be banyigiriza abalala si gye yaleeta eyo waliwo gwe mbadde naye Naalongo n'aŋŋamba nti abo bonna abaleetera full figure bamulinako obuzibu bamuwalana bamuwalana ye nga tavuma nsi yonna lwaki avuma bo akyogedde yaani saagala muteeka wano bajja nzeku mugerageranye mu society ali azitowa kyenkana ki azitowa tewali muntu azitowa nga musiru okutuuka kweyo Naalongo ssebo tugenda vumba bantu bootu bannange oyo manya akyogedde ategeera butegeezi mpola tugaana kuvuma ate naawe okuba abantu temubamanyi bakagulawundi zaabwe naye abantu b'amaanyi n'okusinga bwe mubalabira ate nkitegeeza n'abategeera ng'oyo abantu balina ebintu bye mutabamanyiiko nga n'okubeera mu society tubayamba buyambi okumakinga naawe oze zitwenkana naye abantu bangi nga mubamanyiiko ekyo kye mubalabako nga bw'onaamutegera ojja mubuuza ofukamire abantu bangi bakoledde gavumenti eno nga temubamanyira ki kye bakola si buli agikolera nti atambula awoggana bw'atyo ng'amanyira abantu atambula yeererula yes abantu bangi ba government servers naye nga tone omusanga ne munyumya ng'olowooza wakukyala awo wokotewotudde nga teyeewanika naye nga kyali bw'okitegeera oyinza n'okumweraliikirira naye gavumenti esobola okumalawo otya okuwemula kuno okuvuma kuba ndaba ne ku tiktok egi waliwo akatambi akayise njagala buli awe mulaba mukwate kubanga kikolwa kibi eri eggwanga lyange ekivumirira naye saagala basooke kukwata mwana nyina omukyala gwensanze awo mbw anoonya bulaka shuga naye mubuuza bulaka shuga awemudde nnyo okusinga ono awemudde ensi yonna gw'onoonya ani abadde anoonya bulaka shuga wali awo ku poliisi munoonyeza ki waaba awemula sikiwagira tuyinza kubanga oleseewo edimansita n'otandikira ku muyizi which is bad omuyizi ono katumutandikireko ayinza okugira tusaba gavumenti ebeere n'obwenkanya buli awemula wemba mumunoonya musooke kukwata owammwe omubaka gwe mwatuweereza ne black sugar ennaku zino ng'abadde bize ndudde okumulaba ng'awemula bwatusiba sirina gwe ŋŋamba nti awemula kirungi kuba singa kirungi singa nkikola era sirina muwemuzi yenna gwe ŋŋamba nti akola kirungi kikyabo nkivumirira so kati gweoyagala abawemuzi bonna babatuggyemu eno sirina muwemuzi nze gwe ndi ku sayidi ye ne saagala batandikire ku bakatandika nga waliwo abasomesezza batandikire ku musomesa bakwate n'abayizi edimansita asooka avubwe abayizi bajja kutegeera nti owaayo kuwemula kubi ne okwemula kuno kwatandika kutya nze simanyi naye munnange oyo yakutandika omukungu atagambwa okwemula kati gwafuuka mulimu omuntu akunyiiza n'ofuna omuwemuzi so Naalongo muntu waffe avuddeyo owulidde essanyu ndowooza poliisi eyo nga si nnyangu ssebo batandise ate bano nga tomanyi ddembe lyo n'amateeka ge kuyisa bubi naye abasinga eddembe lyawe balikolako balimanyi nekyebali mu ggwanga ne baba bakimanyi okubeera omunauganda kimmala okuba nga tolina kunneemoolerako kimmala okuba nga nyina eddembe lyange mu uganda buno obutanvunvubika Naalongo ate amateeka nga wagategedde nnyo kubanga ntambulira mu kumanya y'ensonga lwaki tetukubiranga nti Naalongo aziza guno omusango sinyiwa okumalako bantu mirembe ate asinga gwe nali mpaabidde naye tetugenda kubeera mu ggwanga ng'omuntu avayo n'akuwemula n'awemula bbaawo n'awemula abaana bo n'akusiba akwemula n'akuba ne house atiraje ennyumba yonna ekyo pulezidenti tugenda musindikira message in public ajja kukiraba bwaki temuwandiikirako ebadde egenda kusindikawo leero singa nammeye asize ku CPA amabere gabadde gagendera bwe nidda Naalongo ali naawe oba owemudde tetusobola okulaga pulezidenti tituli banakuwavu ku mulembe gwe guno Naalongo atuwa omuntu omu asiba ensi yonna nga bwagiwemula bwagisiba ng'oba owemudde olaze n'ebitundu Naalongo totidde obadde totidde kuswala
eddembe litubuze kuba omuntu okubanga bwayagala wakuwabiririra era eddembe siriyina kitegedde omuntu wayagala okusibira wakusabira eddembe lirirudda waawo ng'ate gwope mula gwonsiba naye ate mubadde muleese etteeka enzibu nnyo nze omuntu ow'amaanyi mu ggwanga nnina omukisa kya mukama kisa kya mukama nomukubira ng'anyweddemu n'atajja mangu ng'atamidde bambi kakati lwaki nga muteeka mu mbeera eyo lwaki ensonga eno teyagiyingiddemu emukwatirako naye nno naye awemula yakuwemula ki mbaako ku social media kati ntwala omukisa okutegeeza wali weddeko ng'awemuddemu n'amusiba yawemula bigambo bye onaava eri n'omuvuma ajja kuvuma ayigira amuyingidde mu nnyumba yo n'avuma omwana gwatamanyi Asimu- n'avuma bbaawo gwatamanyi ate n'agenda n'abagulako emisango asiba omwana n'ennyina ba ye mukungu w'enaaleemu yaakali enaaleemu bano abagaba ebifo bino obawa amagezi ki nalongo nga tumaliriza omanyi abantu abakwedde enaaleemu ebirungi bangi olewiddeko omwana w'amagye ng'alina kyakola kyogamba muwooza asula bulaaya asula wano olemuwiddeko nga atawanya abantu baawe tatawanya omanyi amaanyi g'alina mulina eggwanga mangi nnyo omanyi abaana b'abajasa b'abakungu abali mu ggwanga lino nga tebalina ffujjo lye bakola ku bantu bangi kati gwe basi bwe yasanga emakire lwaki otufuukira ekizibu nga n'abalwanirira eggwanga na tebabonyabonya bantu nedda kiro kirina okukoma nalongo alina obulumi omukazi oyo yatuma omwana wange ng'ayidde omwoyo n'amuwemula ebigambo ebinene ate n'agenda ku poliisi n'azigulako omusango lindako yakola atya omwana wange omukozi yalekawo amata gamuwoki ng'ali mu ddwaliro afa obulumi oyo omukazi n'agenda ku tipi n'ampembula ebigambo ate bwe yavaawo n'agenda n'ampaabira kati gakwabira musango ki oba omuntu akukuba ate n'agamba tokaaba akuwemula ate n'akusula kati n'obula n'oweesuusiza kolo bakuvunana musango ki naalongo nze emisango gye bakulaba mingi naye munnaye sinafuna mukisa mubi gwakunsiba giri mu luzu ne batinvunaana mumbagamba sigimanyiiko mulinde looya wange ajje sikola statement without my lawyer osooka funa consent okuva walooyawo kitegeera ate mugamba yanyamba ne looya wange amateeka agamanyi nnyo yagasoma n'agakuguka si bano abokabalaza ab'obusuuti naye nga tusaba buli muntu uganda tutwenyigiriza ffenna etumala buli omu ajja kufuna ffenna etumala omaliriza ogamba otya pulezidenti akwate omukungu we amuwa emirimu emituufu egimufuula bize gy'alina okukolera pulezidenti ave ku bannayuganda kyetumusaba tweyanziza naalongo yoyo naalongo kitone mukomusajja international zezo ensonga ze ngenda kubeera nti nkubira ku muntu omulala wano ba left right side zonna mbere nga nzifuna aja sinnameera avuddeyo era ayogedde ebigambo bingi agambye ate ye mwamulabako mu katambi statement bamukunyiza yagenze ssaawa 3:30 avuddeyo ssaawa zibadde emu nga bamaze kubira nti bamukunya abantu babadde banyiivu andowooza muwulira naalongo kitone abadde agenda kweyambula amabeere agateeke bweru abadde yeekyaye ng'ekimala kimala akaseera kano nina omukulu Nurdin Ntege yagamba fulufiga jju Namere jju naalongo kitone mufunyi muwulidde ebigambo bye agambye abadde senga Namere tebamutadde abadde agenda okweyambula ensi yonna erabe anti ono ye awemula abantu tagambwako so yabadde asizewo yeyambule ndowooza President Museveni waanaalabira nti omukulu empemula ye ebadde esusse ndi n'omukulu Nurdin Ntege ku ssimu mu kaseera kano kuba kasavu kanyama saidi eri Namere jju eno fulufiga jju salamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amaanyi nga matono. Abatuwuliriza n'abatulaba. Amaanyi nga matono. Oba ebisimu ebyuma bye biri wansi. Kati oli audible. Okay. So gundi sister agamba ki? Manyi n'omulungi Fulufiga Nakangubi Jennifer. Kibadde kyetaagisa ekyo. Nambi sister ali ati. Kale. Manyi naze mu Buganda. Kale. Ye tasuubiza n'atatuukiriza. Atuukiriza ki? Yabasuubiza mujja kulabako na mmere ku poliisi
Nammere n'agamba talina musango era tajja kujjayo. Olwaleero Nammere yatuuse ku CPS ku ssaawa 3 ez'okumakya. Zibadde 3:30. Atuuse ssaawa 3:30 ez'okumakya. Ne bamukunya avuddeyo ssaawa 2 ez'ekiro. Ze ssaawa zisukka mu 11. Kajjoji. Bambi talidde na kulya. Nga emmere bagireese. Batasobola girya. Ajja kulya lumu nga biwedde. Naye jjukira nti bwe bakuwaabira omusango poliisi ekuyita okukola statement. Kati ekibadde kireese Nammere leero oba bituufu oba si bituufu wabula oba olina okukola statement nti nazza kino nazza kiri. Kati ekyenjawulo ekibaddemu nti ate abadde alina okuwoza okuddamu kajjoji w'ebiwuguzo. Kyova olaba byonna nga biwedde atudde obufuufufu. Abantu ne bavaayo n'ayita ono n'ayita oli n'akubira ono n'akubira oli. Ekisooka kye yabadde asubira okukanga ku poliisi si bwe kibadde. Kuba statement egikola wana ogenda. Tetwala budde. Gwampuliriza ekikutwala ku poliisi ku ssaawa 3 ne bakuta ku 2. Olowooza kiba ki? Nga tetunnayogera kirala kyonna buuza Nnaalongo Kitone. Ku ssaawa 3 n'otuuka ku poliisi ez'okumakya. Ne bakuta ku ssaawa 2. Anti mbono yabadde aguliridde abanene. Ate banene ki? Waliwo abanene abamuli emabega. Teri agulirira banene. Era yagenze okujja kuba tebaamuyise leero. Yabadde amaze okukola background check. Ye yazze amanyi nti awo olutuuka nga kigira ngenda kubayo statement buli muntu ogikola. N'ogamba sirina kyemmanyi nawaayirizibwa nalitawo bisi. Naye kimpaddemu nti waliwo obulipo. Full figure yatega abantu bana obulipo. Nawulidde muganda musajja wange Abdul. Ndabye full figure akumanya. Nnaalongo Kitone avuddeyo. Kusaasira. Catherine Kusaasira avuddeyo. Bonna kigezaako okulaga nti wano waliwo empologoma etuddewo. So bali mu nkola okwegatta geemaanyi. Andi kati bo balina ensonga yaabwe bagamba ate bonna yabawemula. Nnaalongo Kitone abaana be baali baakajja mbu n'amuvuma nembwa ne yeesigama ennyama n'amala n'amuloopa ne ku poliisi. Ani aloopa ne ku poliisi? Full figure. Ye bw'agambye Nnaalongo. Era Nnaalongo kyagambye nze mwanyi naze njogeddeko naye. N'aŋŋamba fayiro ya Nnaalongo Kitone agirina tevundanga. Alindire bagenda kumuyita. Yagambye bamuvunaana musango ki? Simumubuuzizzaako nnyo kinene. Andi kati oli yayina ensonga agamba nti ono omwana we yajja n'asanyuka n'abinuka amasejjere ate olwamala n'amuloopa ne ku poliisi. Ani yayita abaana be? Sigamba nti okujja kirungi naye kyeŋŋamba bw'ogamba nti abaana bange. Mukozi yamwokya kati ono ate ye n'asanyuka. Kati gwe olubuga yatuma omukozi. Era bambuuza nti gwe owagira nnyo ekintu ky'okuwemula abantu. Nze ng'omuntu siwagira muntu awemula, siwagira muntu avuma abantu, saagala muntu atyoboola. Kati ogira Nnaalongo Kitone ogutali muntu gumu ogutali ebiri. Alabiddwako ng'ayita full figure Fulungu. Bamuyita omusajja. Ekyo kiwemula. Sebo okuyita ekikula ky'omuntu bw'okizannyirako genda buuza ku bantu abali ebweru. Omuntu n'omuyita omunene kifumo. Ebulaaya bayinza okukusibayo emyezi 3. Lwaki oyampita munene? Naye kati anti omuntu akuyita omusajja. Bino bisinga biri be bamukola. Biriwa? Binini. Ye abavuma bamaze muyingirira. Abo naye sigamba nti mpagira okuvuma oba okuwemula. Wakuwagidde dda. Nze ŋŋamba amazima gaveeyo. Bwe tuba tuvumirira kuwemula buli awemula tumuvunaane. Andi bo bagamba ono omukulu ye yaba asooka. Kuba nti wabaddewo n'omukyala agenze ng'aloopa black sugar ku CPS. Era ne bamugamba omukyala ono tusooke tukwate ono Eddie Master director.
kati amannya agawemula gagenda kuvaayo mpola sigenda kumentioninga muntu n'omu naye abantu bazze bawemula abantu lisiti egenda gwe tomanyi CPS bagenda giterawo desiki nga yo yabawemuzi natwalayo dde okwemulugunya kwange ne mbaga bannange tusaba wabeerewo ekikolebwa kino ekya fulufiga abantu bakyekwekamu kumuwangula bo basigale nga bawemula anti ye abadde asusse bo bagamba nze sigamba nti fulufiga tawemula wabula ngamba saagala bawemula bo kugamba nti bajjewo oli bo basigale nga bebakaliba balwanira bifo ani asinga abasinga bowulira balwanira bifo nti fulufiga nga tannajja bo baali bavumi ng'era ensi batya ono yabamenya obumenya kati omaye n'enjogera egamba baali bamaanyi nga ensi batya kati fulufiga yabamenyaamenya tomanyi ko gwe yawemula n'agenda ku kitanda teyamuwemula gundi ani mbadde wano ne gundi show eri awo ajja Ashraf Semwogerere namuwulidde ng'ayogera n'agamba oyo omwana yanvuma n'engenda ku kitanda ne Katolo omugezi Katolo bwama yaliwo ate baamulabula baamugamba omwana ajja kuwemula oyo ye n'agamba leka naawe owulira bwe bakugambye yamuyingira Ashraf yayingirira fulufiga teyamuyingirira gwali muzannyo nga bamugamba toleeta fulufiga kuzannya muzannyo ono nedda nja mmukwata mpula Abitex n'amugamba bannange tokikola Katolo bwama n'amugamba tokikola n'abagamba nze boss guno omuzannyo nze akola ki ekirungi ayinza okuba paati yali alesa kati fulufiga ne bamubuuza ogenda kuwemula n'abaga nedda sigenda kuwemula show eri wano kati olwamala okuzannya ng'amaze bulungi okuzannya paati ye n'ayimirira n'agamba gano amagoda wadde gaŋŋaana okuzannya galiwa galiwa munaamuwemula oyamala omuwemula okusinziira ye bw'ayogera yali amukkiriza kiteeza yawemula balala yawemula abaali bamugaana baali bamugaana okumuzannyisa naye nze kyeŋŋamba bwe era yamala n'amwetondera namugaa taata nsonyiwanze ŋŋenze yamwetondera show eri wano ku Megatron yamusonyiwa tamusonyiwanga era tali mwerabira ate nga yamusonyiwa n'agenda ate yandimusibye kyeŋŋamba nze nganze omuntu okuwemula si kirungi eri public mwami Ntege kinaalabika kitya ng'oli ku fulufiga nze fulufiga muliko nti simuliiko nti muwagira wabula nze ndi ku kimu nti campaign okuwemula kuve mu ggwanga oli wamu ne Abitex kati nze abo bonna b'oyogerako bawemuzi babasinga businzi Abitex simulabangako ng'awemula aji nange nze gambye buli gwowulira kati abali mu kamera abasinga Abitex ye tawemulangako nkugambye abali mu kamera abasinga essaawa eno ekibaluma balyako kifo kyabwe nga buli bwe boogera ku fulufiga ate nga nabo baali bavumi kati oyagala gugwe gutya batuule bakkaanye ebifo babiveeko bave kuwemula bonna fulufiga Abitex n'alongo kitone ne bali abalala besaagala ku Abitex taliimu ssebo mumuwaayiriza Abitex amuvunaana ki Abitex kuwemula ye kwatayagala anti yamuvunaana kati ekitegeeza gwe naawe oyagala kuloopa baba wekka abawemula toyagala bala abayingira mu musango buli awemula njagala akwatibwe ekyokubiri Abitex oyo omulabu fulufiga agenda kujja akolerayo wiiki ejja baabimuganye anti wuliriza agenda kujja akolerayo wiiki ejja ng'avumira ebimu ku bintu Abitex byamuwalanya nsonga za byabufuzi Abitex bwe baava mu Nuupu fulufiga n'ajjamu emyali Abitex n'ateekawo embeera nti alina okumwokyangayo obijjawo ebyo bino manyinaze yabyogera mpulira alina omuwangayo ku ssente mbu ye yamuterereza ave mu Nuupu addemu emyali beyafa alina okufunangayo ku ssente zaafuna eri obawa alina okumuwa kati baasowagana lwekyo ekyokubiri byagamba Abitex alina abaana be baali bakolagana ne fulufiga ne baawula bwe baawula Abitex yabijjamu ntondo n'ampalana
n'amugamba nti oyo n'amuvaako n'agamba Kafalin okusaasira tukusaasira baafuna obutakkaanya ekisooka yamuwola ssente wanu yawula Full-figure yawula kusaasira agamba yawola kusaasira ssente n'amala neyewola ku bbaawe ssente ng'ani yewula kusaasira mbu bawula Full-figure awula nga nolulimi bw'anaagamba muzempe ayata ate baali bonna baali bamukwano nemugamba ebyo nemugamba nnyinasi ebyo nga tebijja naŋŋamba nti nnoonya kyampalanira sikikola ki sikiraba ekyokubiri ye yali amanyi mu maaso ga pulezidenti w'amaanyi kunze anti era akizzeemu nti ki n'agamba ono mobilize anti ye n'agamba nti ye Full-figure agambye teyasoma naye ate tayagala atasoma munne muyingirira Full-figure asabye debate babaweeye ne kusaasira bayimirire ewantu boogera sense oba ayagala luzungu oba luganda na agambye Full-figure nti byonna abikoze kusaasira agambye okukkiriza kati ayagala ringi yakwawula ani ategeera bw'ategeere lwaki pulezidenti yalondawo okusaasira n'amufuula mobilize oli n'afuuka ki advisor nendowooza buli omu tamanyi mulimu gwe era Full-figure agambye buuza kusaasira atambula na musirikale ki ne Full-figure gyakulaga ye baatambula nabo n'akugamba ekiddako nti nammeere ebimu ku bimuluma Hajati Namyala yali ayagala ofiisi ya Namyala nameere agikolemu ki mbu yaba agitwala kaakati mbu nti owulire Full-figure n'avaayo n'amwambalira n'amugamba mukazi muveeko atandise ekintu kyakitambuza ate kati bakuwadde Masaka ekulemi kati ne batandikawo nga bwemanya by'abantu naye nga ye bw'obawuliriza nze ndowooza bandikaanyiza nammeere yandikaanyiza ne Full-figure bonna bakolera mu kulembeze ate bonna ba NRM ate sijja balemezaako bavubuka naye nze mbatwala nti bonna baki bavubuka basonyiwagane lwakwa naye amaanyi go gavuddeyo mumaze anti nkugamba agendedde ku poliisi bondi kasita avudde agendedde ku poliisi bondi ojja mulaba ng'akumyewo omulala buyinza bwe butaba nkya enkya lwakuna nkyalo wakuna lwakutaano nkyalo wakuna Nobert ogenda mulabako mu kkooti Nobert sebo bagenda mu bbeera anti beerawo ate bbeeri bagigabira ku poliisi anti nange nkigambye nkuwa mawulire fayiro ye yawedde naye nze mbadde nsaba Full-figure asonyiwe Nobert namusonyiwe biri gaali malala nabyakweraga maanyi ndowooza Nobert yetondere Full-figure bagende maaso amusonyiwe naye bino byetulimu byogamba ebyabbeere bajja tuuka ya bbeere ejja kubula yagenda alowooza ajja kuvaayo yagenda akimanyi agenda ddala ku poliisi bamute kati bwe byabbeere tolina gwe wagenda okweyimirira ne bamutikka tolinayo omuntu gwe wagenda ku kkooti makindi awo ne bamugamba baasi eddako tekuleka nga ne ssente omaze ozisonda n'abeetondera nabaga tumuleke asuleyo ajja kudda tujja mujjayo ekkomera si ddungi lyagaliza muno yeetonze nga bukyali asinga akuŋŋaanyiza abawera n'ogamba kale gwansinga kuba ye Full-figure alemedde ku kiri kye yamugamba nti yamugamba alina ebitundu by'ekyama 2 ekimu baakirongose oluvannyuma lw'ekizuula nti ekimu kigenda mu mwezi ate oli n'agamba mbu alina n'obujulizi baamulongooseza
Kisubi anti owuli n'agamba Nobert yagambye alina n'obujulizi abuleete sitampa obujulizi ng'agenda tegedde weerabidde nti Nobert yayisaamuko Salimu sale eggaali gwe kati ekyo tokimanyi era ne bamugobe eggulu bamala omugobayo ajja kati olumu bano abasajja bayita emabegeno ne bagamba tukunywereza awo kati gwowoza nnyina abantu bagenda muwa bbero ogenda kulaba kukyusiza nekkomera nga bakututte ettololo nga bakuvunaana birala teri fayiro evunda kati nkugambye buli full figure buli ayogedde ku full figure alina fayiro ye buli gwomanyi gwolabye avudde yamuwaabira ane kati nabo baŋŋambye police reference bayina 16 bazitaddewo wali ezo 16 oziraba bajja zimugulako nga bawoza babaluzira kuba ye yasooka obbawaabira kati omulamuzi asooka musango gwasookawo n'akwata emikadde kati bagenda sooka emikadde ye full figure ye yawaaba Abirex ajja kujja awaabe nga ava luzira bagenda nno baawula buli omu bamuwe ekkomera lye kigo kitalya luzira aje kankusiibule kaatandi nkubuuliridde wano kyeggamba wendi kati kinkugamba nti nze mbadde nsaba abakulu bano bakkaanye amaanyi nze nyina oludda lwengalabako abamu lwe batannalaba amaanyi nyina oludda lwengakola gegamba emanyi no anti waliwo olwolaba nti buli omu aleese amaanyi notandika okulaba gwowagira nga atandise okukola ki bw'olaba abantu bakuŋŋaanye kaganda ng'oli yabadde alwana ali omu otandika okulaba waliwo ate nga tali nayo anti fulufuga abaddeka nga azimba kalinayo alina kalinawe emakindye yemu kuleetedde nno obuzibu banne bali mu bizinensi emu olabe waaluna mbirwawo manyiyo mu ssente awo kati emmanja ojja kulaba kalina gye bazimba eyamyaliro ena nkimanyi ekyasinze okunyiiza abantu yagidizayininzemu n'erinnya lye abantu badde bamanyi alina gwazimbira nga bagumidde oku kati fulufuga yagenze n'azimba n'asaba nkululako nga baggyeko ebipapula bye n'ebibaawo nga bataddemu dizayini fulufiga empaya ne bagamba tufudde ekizimbe kya fulufiga oba sente azijjawa sente ze fulufuga ze zibaluma kati agamba abamu ku bawulira abo abagamba batutteyo fayiro mbu tebalina kye balina alina gwaŋŋambye nti yeewola engoye okuva wali players palace okuva wali nga ku poliisi ekibuye lwaki totuyamba mwannyinazo n'omutuleetera agenda kujja nze ne mukunya anti yaŋŋambye alina yeewola engoye okuva wali ku players palace paka eno emakindi buli wamu atambula endabiramu ziri waggulu bamubanja ngoye yagenda amutaasa ku bantu ate gw'atayagala anti n'agamba nti naye akooye okutaasa kati bw'aleeterawo ng'onaanyiiga onaawulira naye ze nkubuuliridde wano nkugamba abantu bandikkaanyize kuba fulufiga kyazzaako si kyangu katukirinde ekijja si muntu kiki nze nsaba abaludda bamuvuganya bagonde bakkakkane bakkirize nti wano tuwanguddwa yakkakkanako ddi anti kati ye ali mu liigi gwe tubalabye ku poliisi nga Abirex wamulayo yabadde amanyi ku 5 bavaayo obuugi bwe babuleesaawo ku 8 ku 11 n'akubira omuno n'amugamba nammere mu muganzo onaamalako n'abite n'agamba nti nammere mu mugambe ndi wamu naye ngenzi aje kankute kyekyo kati abyebyo nno bigambo si byange nalongo kitone nodini ntege buli omu ayina saidi Habitex nammere wamu ne Catherine kusaasira balumi ogwa wansi n'egwa waggulu fulufiga ono alina okubeera nti agambwako bigambo bingi afe wetuli ku mukutu gwa Megatron program olutambula muzede Megatron gemanya mbajiguza banaffe aba Megatron events bagamba nti bwe nayo n'omukolo ina birthday ina mbaga wena kwanjulira na kuhingira bekwate kuba omukolo mulungi bajja kubeera nti bakwata omukolo gwo ba creating memories mu bulamu bubira mu dino lwapi kifaananyi n'ogaba nange kikino kye batukoze ku 0701
7771503 ngambe 0701 7771503 muzere mega tungemanya komane stories na nyingi nnyo temuva